Yes, Afudde TV jimbaniza kadde kano mwasize mutya muli mutya. Kitalo Juliana Kannyomozi afiiriddwa blaza mukazi watu ali Maziga afiiriddwa blaza we mina masawo so nga techa abazinga wabusoga olwalo mazalibwa ge munangena kwambi kutuusako bagita Afudde TV yuji so nga tino wa aromatic entertainment ne mazalibwa ge onako olutwaliro amanyikidwa nga Mutebi Farouk ne mbina masawo mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kusaba ojimpereka like video no comment section weri obaka bontera mu comment section ate osikalenga hoji following bagita Afudde TV yuji subscribe atonyi gene kale amawuli mbanago agavagatamba tambula Juliana mukazi watu esaawa zino ali mu mbeera sinungi mukazi watu owooluganda lwe yafudde mbina kyabazinga wabusoga ero mazalibwa gegenda kusaba tugende mu comment section bambi tumwagalize amazalibwa amalungi bambi kyabazinga jukira ayina n'embaga ye ya mwezi guno kinakuze mwezi 18 lujja kuba ku lwa Saturday temuna kubanga musibwa embaga ya kyabazinga wabusoga ate nga ero mazalibwa ge ngenda kusaba gena mu comment section bambi tumwagalize amazalibwa amalungi kyabazinga wabusoga bagita Afudde TV yuji mubali nnyo kubanga munfollowinga abasubscribinga kyamanyi kyemwakola ate nabakubanga osubscribinga nina kusaba mbi osubscribinga onyigene kale ate sikanga onfollowinga kubanga zo updates simba nazo eziba zitambula okwetoola eggwanga Uganda munnange bemuko ebitambula essaawa zino mazaalibwa agakyabazinga wabusoga onako olwaliro bambi tumwagalize amazaalibwa amalungi ate temusubwa n'embaga ginakoze mwezi 18 eri sawa zino bali mukubanga bateekateeka nga 18 abitukinga bina biri taratibu nakulu gunabye NTV Nation Media ngewaddeyo obukadde 10 ku byenteekateeka ez'embaga yakyabazinga wabusoga egenda okubeerawo ng'enakoze mwezi 18 mwezi guno gwenyini ogwa November temunakubanga musubwa genda mu comment section oteekeyo comment tumwagalize amazaalibwa amalungi kyabazinga wabusoga wa kyabazinga bampi kyabazinga owabasoga ya eyo nga mvudde ngenzi kozesa ne wa Mutebi Farouk ero mazaalibwa ge ono member wa aromatic entertainment gena mu comment section tumwagalize amazaalibwa amalungi jukira aromatic ena film empya genda kubanga erita bagita yutani etandika kwosankya ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 3 temuna kubanga mumisinga kubanga firimu eyo gisuubira okuba enkambwe egenda kubeera ya mutawana leero mazaalibwa ga Mutebi Farouk naye bamugenda mu comment section tumwagalize amazaalibwa amalungi bwe twagaliza kyabazinga wabusoga bwe twagaliza ne Mutebi Farouk genda mu comment section otypingeyo ng'omwagaliza amazaalibwa amalungi kwosa ne kyabazinga wabusoga mbona ero mazaalibwa gaabwe bazaalibwa nakoza mwezi ezimu leero nakoza omwezi lumu November kyabazinga bamuzaala nga lumu November ne Mutebi Farouk bamuzaala nga lumu November Mutebi Farouk mbagambye member wa aromatic entertainment era nga magambye nti aromatic ena firimu empya jukira climax ye season 3 ya climax kati bagenda kuleta yutani okudda gyova omuntu nga bonakyuka nodda wajobadde ova ani oyo yakyuka nadda gye yali avudde ani oyo mugenda kulaba kyebayita limanyanga yutani climax byali biwero zinyinza obbagamba era mbagamba nti ku Friday mubeere bwezi stand by kubanga kigenda kubeera kikambwe nnyo ku Friday ng'ennaku z'omwezi 3 aromatic lwegenda kubanga epremieringa firimu yaabwe ey'empya gye bayita yutani temuna kubanga mumisinga subscribe ate onyigene kale jimpereka like video no Afudde TV engavudde ngezikosa design wa Juliana Kannyomozi baserebu bangi nnyo bambi bakoze ki bakwataganye bamukungubagiddeko wamu bonna ndabyeko ku Irene Namubiru ndabyeko ku Azuwena Clema ndabyeko kwani awo ndabyeko ku Rema Namakula bangi bamukungubagiddeko bambi mikuwano gye Juliana yafiiddwa blaza we amanyikiddwa nga musajja mukulu Edward Freeman Kimu Prince Edward Freeman Kimu adiba muyita munange mu family yaabwe ono blaza we afudde nakuba ero nno kumachanga bucha nga lumu November lwaleero lwafudde nga bucha era nga bali mukubanga bategese okukungubaga akola ebitundu by'ekawanda ewapadde amaka ga musajja mukulu namanyikiddwa nga mukulu Edward Freeman Kimu munange
ebyokuziika byonna biri mu kuba nga biteekebwateekebwa. Onagamba nti with deep sorrow, the family of the late Prince Gerald Manyindo announces the untimely death of their son, brother, husband and father, Prince Edward Freeman Akim. Juliana, esaazi omukazi wattu ali Maziga, ali mu mbeera simu kitanga obubaka buno abutadde ku mukutu gwe ogwa Twitter kubanga weetegereza kascreenshot yako nkafunye ku mukutu ogwa Twitter. Munange Juliana, si birungi ku side ye. Si birungi ku side ye mukazi wattu afiiriddewo oluganda mukazi wattu afiiriddewo oluganda. Ndabyeko Eddie Kenzo munanga bakola ki Bambi bamukungubagirako Spasdana naye mulabyeko ne Rema naye munamulabyeko kwegamba munange mukazi wattu afiiriddwa blaza we yoyo era ng'emu ku ebitambatambula essaawa zino ku social media mukazi wattu ali mu mbeera sinungi akadde kano ali mu kubanga akungubagira owooluganda munnange afudde olunaku lwaleero nga bukya yalumbiddwamu awo ekirwadde ekyamangu okakana nga kikoze eki nga kimututte ekirwadde kyabadde simple kyamukutte mangu ne kimunogola kubayita okufa munaagufa tewali wamanya kufa lugenda kubanga kubeerawo tewaliiwo era Juliana kyovola kikoze ki kimukubye enkiko n'ensonga nti omuntu talwadde nnyo kigenze wala kimbe kyamukubye bukubi afudde ku makya nga bukya kitalo nnyo ekya bulaza wa Juliana Kannyomozi bagita fa AdTV subscribe atonyige ne kade era nga munange bali mu kubanga bateekateeka ebyokuziika wali mu maka ge Kawanda gyabadde abeera musajja mukulu abadde abeera Kawanda. Jimpereka like video no comment section weeri abakabuntera mu comment section. Baya bulungi.